Gunda nejwira tugamba yasalawo Omusudani amugunde osanga munnange yali ayisawo bintu bya foundation naye wabula tutegezeza nti ku Boxing Day agenda gumetwe Omusudani akola ki Uganda ino okubanga ewangula Omusudani ono mayite tukkiriza defeat era nayongera okubanga agamba abantu abenjawulo bajje bamuwagire wayogeredde ku Bebe wayogeredde ku Chameleon wayogeredde ku bigambo nawe byotandye taze kosubwa. I know you really love this man. Katujirabi. Banange tuli basanyufu nnyo nti of course nti ffe mwe bakama baffe mwe gavumenti era tukowolera gavumenti yaffe mu abantu muveemu tuyambe ng'ennaku z'omwezi 26 Desemba tugenda kubeera nga tuli mu ringi nkomyawo gye musima joko kubanga kati luno lunyiriri njagala nduggale because saagala kubeerawo James Majoko Omusudani yakola atya kati Omusudani tumuleeta ng'ennaku z'omwezi 26 era Boxing Day tugenda kugifuula kickboxing day nzize ne ttiimu yonna ninono omwana omuto Kajiribo okoba otya 26 tugenda kubakola ki tulijo bakoona bw'otikuni bw'oti so nina abalwanyi balona tweyingira camp kituteekeza mu camp obudde nga bukyali twagala kukola training twagala kukuba wano ewaffe Uganda abantu baagala kukuba muntu azikiririkirewo Balamu luli yaleeta akawunga naye era singa teyampa mu kawunga ako lwakuba yatwasaba wano essaala eyo esaala gye twasaba ne Balamu kati ngenda kuddayo okutuuka buli muntu gwe twasaba twagala tu addinge ku bavubuka bannange abantu batulekedde nnyo naddala ffe abalwanyi batugayaliridde naye kyenjagala abantu bamanye nti okulwana mwe tulina essuubi okulwana ye bizinensi yaffe so twagala abavubuka baffe bano babeere nga basobola okubeera nga bafuna mu kickboxing ono gavumenti yavaayo nedduukirira abantu ab'enjawulo aba artisti abakomediyani promoters naye ffe abalanyo era kakati njagala kusinkana mu kulembeze bino si byakugamba ate waliwo eyangamba mbwakati gola nawe otusobera ojja n'ogenda obusajja ne butandika okuleetera wano ebintu naye bagamba namwe mulekerawo ebyogamba nti obusajja mulaba mbeera wano ndina abavubuka babonaabona abavubuka tetulina kye tulya abali be bakyatuyita ng'abayaaye bakyatuyisaamu amaaso ng'ate ffe tukwatirira eggwanga kyova olaba kati njagala kulumba kuli gwe kikwatako nabbanja essimu yo Balamu yagimpa esimu yo yajimpa era ngenda kukukubira ojje owekitiibwa His Excellency sigenda kulekera kwa tulina lina bivaako kati sigenda kubivaako mwenna abatusuubiza eggulu tugenda kujja tukampinga eyo tuwulira abayimbi bakampingayo ne babakuba kibooko naye bannange tugenda okukubagala n'abamagye b'eggulu nze mbabuulira tugenda kampinga ffe tuli bubi omukyalo ono gwolaba nga bwe nabagambye nti akademi eno erimu abantu abagiddukanya bangi nze sijja kubeera nga ndi mulingi ate nga ndaba abaana bazanye batya eno foundation so nga foundation bweri eyina abatuyambako bangi nnyo so nti ono y'omu ku baavuddeyo kubanga kati nga piala alina okujja nannyonnyola bannamawulire ekintu ky'obuugi tetulina siba tukukoowoola tandika jangu otuleetere ku bintu mu foundation kubanga kati naye tuleetere ku holikipad n'ebyokulya bannange tuleetere shira gasumba tuleetere ku byokulya owekitiibwa His Excellency Bobby bano bonna mitiijo tosaagala abaana ba ghetto babeeraawo nga tebalina kyakulya kati ate mubeeraawo nga mulinda champion wa Uganda tukabagamba musajja amajoko kati twagala tumuleete ng'ennaku z'omwezi 26 tujutulwa akwegamba nze mbagamba nti Majoko teyakuba nkugolola era Majoko twagala tulete Majoko ng'ennaku z'omwezi 26 Majoko tumumenyeremenyere wano waliwo oli agamba naye Golola okuba bawaka nedda nkuba bali wano ewaka kubanga bwembeera wano vibe yonna ebeerawo kati ate ebiseera ebisinga njagala nnyo okusooka okutesitinga omuntu era nga bwe nasooka okutesitinga ono Buma Lusemata kuga nze namutesitinga ne bagamba omusajja alina omuliro mu mbugo yenna wamutawaana ne mbagamba akume waalabe nedda siri mukyala wa Golola nze ndi PR wa Golola foundation eno twajogerako emyaka nga 10 egyayita naye nekisigalawo mu bbanga yajja nantuukirira nagamba tukoze tutya foundation eno kuba amanyi nti ndi muntu alina omutima omulungi I normally reach out to people naye najja nagamba tukoze tutya netukirekawo naye kati ate tuzze mutu tukitusizza nze nasalawo mizannyo kulw'okuba gyensinga okunyumira era gyensinga ngamba okutegeera atasobola kuba oli world champion tasobola kubwa naye ate era
olulwana luno lutegekeddwa terutunuuliddwa nnyo kulwana kufiirawo naye ng'ekigendererwa kyaffe kyakuza foundation eno nti akasente akaba kavaamu kagenda mu foundation okusitula emiti emito. Abaana abato be muleeta mweno organization bonna mubajjawo? Abaana abajja bennyini nnyini bwe baawulira nti Golola Talent Academy erina foundation eyamba ku baana abalina talenti naye nga tebalina abazadde baabano tebannabatuwa bukwakkulizo kubanga era bakimanyi nti Talent Academy eno ekyali nto etandika butandisi naye era nga omuntu okufunamu n'omuzadde okufunamu n'omwana okufunamu bakimanyi nti balina kukola n'amaanyi. Bw'okola n'amaanyi definitely obeera muwanguzi. Oyo nno gwe mulabyawo Angel, mukulu Angel, y'omu ku bakulu abakulira wano mu marketing ako Terefina. N'olwekyo woba omusanze weeyongere okuba nga ate mutuwa ku bulango oyo mwana wa tabbu ebintu bya marketing abimanyi. Sijja kuba nga ate neeyongerayo nnyo, kasooke tukole ku nsimbi z'abakama baffe atukyali ku Terefina.